tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku The Is Still Hope omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Abali ku The Is Still Hope 2-ish testimony n'emikutu emirala gyonna mwebali kuba nga ate mutufollowinga. Mukama tukwebaza kubanga otukuumye nga tukyali balamu tukuddiza ekitiibwa n'amatendo twaniza okubeerawo. Omwoyo Mutukuvu jangu otuluŋŋamye era otukulembere mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda tusabidde. Amina. Ya balamusizaako munamwe n'abeekumidde ku mukutu gwa The Still Hope n'emikutu yaffe gyonna emirala. Mukola ky'amaanyi nnyo okutugobera mu linnya erya Yesu. Kale sinaako byenjogera nina akatambi kenyayo osobola okuteerayo sekendi zijja kubeera nga na mukaaga onomala okukalaba ekagenda okuba nga kaseetinga omutwe gw'olunaku olwaliro. Kale ndowooza akatambi ako okalabye yo myaka gy'abataata waati myaka gy'enzaala ekyo nikuzaayira so omusajja abeera mityana okusinziira ku information gye nnina era mbu amaze wakati w'emyaka ennaku 8 nga abuulira enjiri mu mbeera bweti mbeera eyo mu butaswala obwalimu so wasomera Matayo 28 otandikira ku 18 speed ate omaleyo tulabe tulaba so bangi mulina obusobozi obuwulira enjiri kituufu ka vidiyo eno giwulirize bulungi era njagala ekukwateko bwe ayenyooma bwagamba musawo awulira njiri wabanga omuntu atavaamu kigambo ayinza okuba n'okuya tawulira kituufu ng'asobola okujja n'abuulira enjiri kati ate gwe asobola okwogera. Soma Matayo 28 ntandikidde ku nnyiriri 18 agamba nti Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. 19 kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyitira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. kale mugende kakati ekizibu kye tulina mind abalina okubuulira enjiri bokka be bavanjalist abuzi b'enjiri bokka okuyitibwa kwabwe ayiro njagala kubuulira amazima ffenna tuli bavanjalist tuli babulizi ba njiri ffenna gwe kikukakatako nange okubuulira enjiri mu busobozi bwo Katonda bwakuwadde okuba enjiri kisigala nti ffenna tugenda kuyiwa ku street ku luguudo ffenna tugenda kwazi ku lusente enjiri ozogiwula mu true categories mpitirivu zosana kumalayo mu buli ngeri yonna mpitirivu neeyisa nyambala mu kwagala mu kugaba mu kufaayo kumaakuma encouragement kigambo kyennyini okuyamba kusabira abantu enjiri ozogiwulira mu bintu bingi tubadde tumanyi tuba tulina okukwata kazinda kata eyo ya ability busobozi busobozi bwa njawulo naye ng'okuyitibwa kwaffe kwonna kuli kumu kati obusobozi bwamwezi obutasobola okujja wano noyogera byenjogera babigenda kukubya emboovu ekyo kituufu okitegedde aye nange nyiza obutasobola kujja ku street
kubuulira wananga obusobozi oyinza okuba sikola ki tobulina sibulina mpulira kati buli omu tewali atalina busobozi bwa buulira njiri buli omu Katonda yamuwa obusobozi oba oyagala oba toyagala mpuliriza kati wali abamu nga wardrobe yajjula engoye zajjula wazigula ng'oli siimo simolo kati oli big mama big masavu nizo gwe bayita amorphous manyi gwe bayita amorphous abamunene nnyo mama nnyabo era oba onyonya ennyumba z'okupangisa mpulira onyonya double room manya double dose balowooza ogenda kukola dduuka sokoleke ng'oluggi lunene bwe luti nga luggula ng'olwa galagi noonya galagi lumu anti era bya galagi n'okivaako n'omufuuka motoka kubanga obunene bebe bayita babigiki babigi mamaazi bafati kati oyo sister ku church yali asiiba edda aisanga olunaku ali akabogo yaka kamu n'alirako ejjeeri limu n'anyola akakopo ka juice n'abanga akiwunzise alindira mukama kitegeera ali awo aswamye alinze mpulira kati weyafunayo kati asibire ki atalina kyasiibira kyeyali asiibira yakifuna naye ng'ate erabire nti kyofunye mu kusaba olina kinyweza mu kusaba kyofunye mu kusiiba kinyweza na kusiiba ebintu byatabuka nawe tobitegeera naye weerabire ennono ennono kintu kikulu nnyo mpulira kaakati tulina obusobozi kyo kituufu engoye ezo mu wardrobe zikolamu ki kyekibuuzo ekyo atubuulire nokwata engoye nozikolamu piro ati munaye nakagula bbeeyi kagoye kange nkaagala anti Katonda ekyo ekikuluma kyogaba kyemba nejjako ogabanga ekinu nga tekikuluma ekyo oba togabye mba sigabye kyosinga okwagala kyenina okugaba lwaki okwata engoye z'ebituli n'oziwamu ati basi zaagala anti kati olaba mu kusiga kwona okugaba nti kulinga kusiga bangi balina ensigo nga zakawuukumi nga zaaliwo ebituli naye nga buli season asiga enkuba eba yakagirawo eti ng'ateekayo ekijanjaalo amanyi n'okubala ebiro ebiro byendaba nosigayo kino nga bukyali naye alinda ekivudde ekiwedde ku mpagala kyasigayo ekitalina mugaso ebeera mumaze obudde nga musiga ebitaliyo ekisoko tunula ekintu kyowadde singa bakimpa nsobola okyambala oba nsobola okikwata kinsanyusa weba nedda tubako gwokiwa sikigaba kirike nga bulesi kireke ate ze bansabira bagamba tugenda siga ngoye ani bagamba basiga nkadde zokka anti kati ziba zampikirirako obungi ugenda n'ogula endibota namba n'ogisiga obaaki ate tetumanyi kusiga tetulina kutegeera tetumanyi kusiga kituufu bwali osimbyeku kiro y'ebijanjaalo agisimbako ne mumeramu bina kiva kuki wabawo condition wabawo bukwakulizaawo mutako omwo mubamu ebyalidde ensigo oba ensigo gye wagula nga yenfu yabadde nga nfu nga wanayinza okuba nga erabika namu naye nga wano abameruka wano ng'egyo emitundu waliibwa ng'omutunsi gwaliibwa mpulira aligogamba hakino ekijanjanya kyekinyiriramu wekinaabala obulungi eno kiro emu yinza ofunamu 25 onzijukiza waliwo n'abaagala ogula nnyo kasoolo omupya naye ennaku zino batunda akawuko okitegedde omusimba n'agaana okumera kati ne mu nsi ey'omwoyo mpulira tulina ensigo ezifaanaganako bwe zityo nga tosiga ne bigaana okumera nga nsigo nfu ensigo enfu temera evundira buvundizi mu ttaka ate abaana batugamba twongere tusige anti osiga ki sigo namu nfu awo kyekibuuzo ensigo enfu basuulayo nsuule oba oziryanva gundi bagita batya
kino ekivuruga envuruga twagitekangako gundi omera kawunga batekamu evuka ukumya omulaba nako taddamu kulabika yokanyagamba nga kiwoomye banyongere esavu lya kawunga kati kweweyagalira buli omu alina obusobozi naawe atalina byakusiga oyina essaala ey'okusabira abantu mukama emitima gyabwe gigonze womala osabira abagendo abalina olokoka odde ku baana ba evangelist abagenda okukozesa mukama bakulembere bategekere entiisayo yogerera mu bo ng'ekigambo bwe kinaava mu kamwa ke ekigenda eri omuntu oyo kibeere kitala kibeere kiramu kyabwojo obwo bubiri kyemusale bannaayi panise ero nzikiriza kandokoke obo nabo mbuulira awo oba oli kubuulira njiri anti kakati omanyi batubuzaabuza kati ffe abasumba tetubuulira ogwaffe tusumba ffe tuli basumba ngabe buli omu mubuulizi wa njiri badde bw'oli omuceere ogubeerako wogoka nobanga gwesinga okwagala okyusaogamba naye bannaayo kandeku kawunga kandeku lumonde kakati okubeera omusumba yeyo main call ye naye katonda abaako ne additions ennyongeza yaako kulira ne mukyaki mujjamu abatali balokole ekyo kituufu nga musumba alina okubabuulira enjiri ne musumba gy'abeera eneeyisaayi esobola okuviirako abantu okulokoka oba okugaana mpulira okitegedde kati buli omu evangelist mubuulizi wanjiri kasa kutubongera akatambi manyi tuwogedde ekyo kituufu tubongera akatambi akokubiri mulaba omusajja oyo engeri gy'abuuliramu enjiri oswaleko oluganda akati soma Luka 19:4 Luka 19 olunyiri lwa 40 oluganda oyo mulabye ali ku kingdom business ali ku bwakabaka bwa Katonda bali ku atire business bayanisa ali engoye bali kutunda ali ku kingdom business mpulira kakata oyo wona omusanga mu bwakabaka nga yefunidde engule nnene mukama simwesigwa ndoza mukama asusula lwaki yakola ki obwakabaka buli mulaba akoze kati ababevulanga batabiwulira byebijjo basalira omusango kituufu tewawulira byayogera nabiwulira ne Bible namulaba nayo kitegeeza ki kitegeeza yali aŋŋamba ndokoka ate kati ki waliwo takakutegeeza gonsinze Luka 19:4 agamba nti naddamu n'abagamba nti mbagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganaayogerera waggulu kati gwe sirika ajaleeta bakasiru babuulira enjiri bakigala bonna batandika okubuulira enjiri anti gwe asobola okwogera osirisa biganye bano baali bafalisaayo baayagala abaweereza ba Yesu abagoberezi basirike mu bawogana balekerawo kuleka era lagano kankubuulire abo boolaba abo tebaali 12 bwe munaabasirisa pulira mayinja gasukka 12 njasitula wana amayinja gabakubirekerera ate mukyejjusa mugambe singa bali bamazigalekaana kakati edda baalina abafalisaayo abalabikako abakwatikako abali fiziko kati n'abafalisaayo ba mwoyo be batuli obubi ze simanyi mufalisaayo akulemesa buulira njiri simanyi mufalisaayo ali kusirisa mpulira waliwo oyagala okwegagamula otandikire ku baneiba ogendera abagenda kubuuza ekibuuzo nogamba naye mulokola yamala obumini nogamba waaki ate obumini nkyabwagala kitegeeza omufalisaayo yemmini anti kati abafalisaayo betulina sibe bano abali akawunga banjawulo
Mpulira. Nene takusirisa. Nekusirisa. Adenga balike. We muto muzikuba. Muzikuba. We muto bugya mu bibala. Nemukuba. Alobera mugamba otya. Nze tomfana. Ate okyayagala okugenda. Waliwo okubanga obikoye. Oli baga amazima twatambula ffenna. Ebintu mbikoze. Mbikoye. Naye okyayagala katogera mu bulyanjiriki. Ayinza mugamba nti kusinziira kyendabayo. Nti Yesu alokolera awo nya. Gwe tuweetantala kujjayo. Okujjawa. Ino gyendi. Bwe ng'ogendayo. Pulira. Okitegedde. Kati abafalisayo be tulina ennaku zino banjawulo. Banjawulo mukko. Era abantu basirisiddwa. Omwo babusibye. Omufalisayo w'ebbanja ayinza okukusibisa. N'obulaga soonooka okugendebwa neibo mugambe bannaaye. Ono Yesu omulaba. Asasula n'amabanja. Kizibu kyonna akimalawo. Pulira. Naye nga gwe wamusabye omunnyo ku makya ate omwana aguyiye oyagala gwa misana. Ala ayinza n'okugamba ndowooza gwakuyiseeko engeri y'okunsaba ekoze eki ebuze okujja mu ngeri y'enjiri. Katonda gwe musaba takola n'omunnyo obunnyo gumulema. Kirabutaana kibiriiti. Okitegedde? Pulira. Oyo naye mufalisaayo. Afuuse enkonge. Oyo ofuna omufalisaayo w'omukyala. Muganda wange oba ow'omwami. Nakugamba lw'olinya ku church ng'ogenda awo naye nga lwa mujja mu church made in church naye ogenda otandika obeera naye made in Taiwan. Ngeri Taiwan yennyini baateekako bukyasi church nga bandiplicatinga mukko naye ng'oli gino Katonda wange katulako ebisebuka kaakati oyo akugamba kunze ne Yesu londako. Bwino olaba omwami omwagala. Alida ku bikoko ekibiki kati ndagewa. Owange. Kamba owa. Kambeere wano. Nja kuweereza essente. Abooluganda ate n'essente standing yakukubye n'ebyessente obiweereza gwe. Tobibeera. Mukama Katonda. Abooluganda bakanya kugamba naye. Kiki? Anti omwami. Omwami omanyi tayagala mbeewo. Ayagala mbeera awo. Kibubu. Mwina amanya ge mubayita. Kidaalingi. Pulira. Sweetheart. Tayagala bambi mulekawo. Abakale tubali bazika babiri. Bajala zikameka babiri. Anti toyagala mulekawo. Okitegedde? Omuntu akusanga mu church. Akwagala. Ate n'ayagala akutule ku church. Bwe yaba ayagala ofe. Abanoonyeza ntaana. Singa si church yali kusanzewa. Ati wali simanyi nakumanya nange. Kiwafunira mu church. Kinakuba mu church. Yokeera. Aye kiwafunira mu ssabo. Tosa kinyonyeza mu church. Era olina okuddayo mu ssabo oli. Nedda. Nsobola okukyusa mu kuluno. Ningamba yadde nakifunira mu ssabo. Kakikanga nkinyweze eri wa Yesu. Yesu tanyweza bya sitaani. Nkikyuse. Otya. Kiveemu ebyessabo. Ekibi kifuke kirungi. Ekisoboka. Era ojja. Omusaayi gunaza buli kimu. Naye waliwo baaba. Olina okutoba nabyo nga bibyo. N'omusalaba gwange. Ojja kujja mu kyaki. Yesu agambye siina buzibu. Beerawo. Ebyo bigende. Byonna. Ate byagaza ki? Ayagala kuzimba musingi guggwe. Tomuyambako muzimbira. Tazimbira ku byataatandika. Mpulira. Aba ayagala atandika ebibye ku zero. Kubanga anaatandikira awo yamweragirako. Wansanga nina kati gwe Yesu onyambye. Onyambye kituufu. Akuzaayo ku zero. Kati abangi kye batya. Awo. Katubongere omusajja. Akati enjiri eno ey'obwakabaka soma Matayo 24. 14 12 sooka ogenda Matayo
ndoza kula 14 gambete n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ejja alona nokola bakasiru nga balumbye street balumbye obutale gwategeera oba mugezi mbiro omutwe ogwo gwadde guganya otegeera ube ku kisenge uddemu amagezi ne kankubuuzeko ekibuuzo bukyolokoka walolekako kasiru ng'abulira ku njiri muganda wange bino ebiro byetulimu biralamuko biralamuko kyantawanyizaamu obwongo abalamu baliyo batudde ate kikwewusa naawe ababadde awo oyinza okuba mulimu abalokole nga baseka towedde doweza nti mulokole watyanga gwaliwo nga ndi mulokole najja ku mudaala ogugwo nzirukawo ombadde manyi omuyambako ate kati kiswalo oba oswadde dda ate kati byannema oluusi oyinza olaba nga gwe byakola nga naawe wokolera batono abamanyi nti olina mulokole nga n'abamanyi tebeekakasa bulokole bwo nti oba oli shuwa kati oli azze taswadde ng'otanobagamba awo nga muli mutudde gemubeeraawo kati nno Yesu abaagala ng'otya agala kugamba nti Yesu ki nga twagenze ffenna mu ssabo katonda wange otaba wa Yesu awo kati wajja n'atandika okubuulira odduka ozingako bubu gamba onayagala kuntwaza mu geyeena ate ekyannemasi yali kikola obudduka buddusa odda agenze wagala nenfunye essimu wano ebadde njagala mangu ebadde eva mu kitongole ky'ebyokulonda okulonda bakugjeewo bannange okulonda nga bakugjeewo teri kuddamu kulonda awo sokola abantu bakokakasa ne baliko babivaako nga babivuddeko dda naye komawo bagambe ate nfunye essimu okuva mu bwakabaka obwakatonda abagamba mwenenye mukyuke awo kubanga obusungu bwakatonda bunatera okuyibwa ku nsi kuno bajja kuseka abantu abo bazontowala bazolo batuyita bazolo era omuntu muganda naye nze nasaanyi sittanga ku muntu buli mulokola alina kubanga akoze agakolobero nga gangi anti ate ekibuuzo yagira buuno ate yagira gwe omutuukirivu naye nga bakuba mutooki agakolobero g'olina munda eyo gayitirivu maama nze nzikiriza nengenenya lwatu naye gwe osazeewo weekubeeka golodi kungulu naye nga munda bitambi njerere pulira so evidiyo yansomozeza we nagirabye baye tulina obuli ngeri yonna muloko yonna gy'oli kola ekisoboka mu busobozi bwo buwulira enjiri kituufu mulina smartphone mukolerako lugambo tubogera omusajja n'abandaba teri atalina smartphone ekituufu kati okundabirako ki akulabira ku smartphone naye smartphone eyo wiiki ewedde ekozeeko mulimu ki ogw'obwakatonda simanyi mu byewalabye ne byoforwardinze obwakatonda bwafunyiddemuko wa ye percentage ki ekyo nno kibuuzo waba tuli kunoonya engeri gye tuyinza okubulyamu enjiri eyo gy'oli mu kiyumba ky'omuwalamu yo mu nsi yonna gy'olimu gye batagenda kukkiriza genda ku luguudo olina omutakono Mr. Phone pulira ate abantu abasinga bonna bali kuno wekeeranga buli kumakya oteekeyo gweyinza obutasobola kugulawo YouTube ngaffe keera kumakya ku status yo teekayo katonda we yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omuyekka buli amukkiriza aleme okuzikira wabula afuna obulamu obuki obutaggwaawo oteekereko ne ka audio kyandikwa ne ka audio bannaayi omwana wa katonda yatwagala nga tetunaanamwagala kituufu mu bibi bye twalimu kana akaseera kowulidde eno audio kokka koolina oba tomanya eddakiika eddako biki ebigenda obaawo bannaye lokoka leero njiri enja muki musango teeka ku status yo 24 wumula
kayale omula banji bagenda kebira status bana Yesu otasawana nakweyongerayo akomaawo sokoleke nafa balokole tubiyitako Katonda wange ate fa abasinga banaye 3:16 navuga wasanga ulinga kiyambe kyo kinene kikanga nomutima gutiddemu tampereze bitu awulire bitu omusajja tomumanyi oyo wulira ebyo bitulimu zali ekira abantu bye balimu Rwanda bawumwe wichi webiyoka biwa forward nzedayo tulola pages zo wabadde ko ngolaba bazina obazigulumiza Katonda ene simu zo bulire njiri bulungi nnyo omuntu ali Canada ali wana alokoka Katonda tolina nasubiri tukayo kituufu uduse mu nsi yonna Mwozo kutuka museno ya kwetalira mu nnyonyi buli dakiika dutula wansi wetereza kimunange fenge kibagala nti na tugende mu nsi zonna tunatuuka ke Uganda tugende ke Kenya Malawi South Africa adomanisa zino wetuli tuli wanje tuli wayitirivu tuli wayitirivu ate n'ennyonyi eri limited inawe yokoma bera mu kifo kimu Nyoga no moyo wa Katonda mu bisenga by'abantu tokonkona yona ogenda masimu gawe tokonkona laptop zawe tokonkona totuse mu season watuse eri ebitonde byonna watuse dda omuntu ngawuliza ngakkiriza Yesu galokoka naye bwe simu yo mulokole ogikozesa ate kino kikulu nnyo ekyo togenda sobola genda ku street oba omulimu gw'okola oba mu region gy'olimu naye essimu gw'oginako full control leero gaba Mukama okuva olwaleero eno essimu egenda buulira enjiri sokoleke kano katuuti kalamba katuuti oba butuuti bulamba buno sofunako akatuuti ka TikTok kituufu ofunako aka bookface ofunako YouTube ofunako Instagram obona butuuti Twitter obona butuuti olwono era messenger gomenyi nogaanayo mani butuuti obubiri bumala nja kubulira kwobo obusatu bumala kangenderaawo n'okulukutira awo ano wabayo abalala nabo nga bajja kukwata buli obulala netuba nga tukikwatidde wamu kiki ekikulwanyisa mu kyaki bw'oyagala katuuti ange bandabeko nga nina omuzindaalo ate wano guno guguteragala kupimira budde guwemala egguga simanyi obudde bugenze ayi bajja bali awo kati babiraba kituufu weyeebuzaabuza era ajja tandikira weyakomera naye wali wataba obujulizi manya ate sawa yakuwaayo manya sawa yakweyama ate leta ekibbo ky'obujulizi ate kuzimba pasita yaweza embizi ate genda okukola bwoti obyaka bakwadde saawa emu walusigaza dakiika 10 ayo dakiika ezo 10 okubisizaamu aleluya zokka wagamba b'Oluganda alokolera awonya ogenda ogamba nti mubikule dakiika zaweddeko bikula kinga olunawo nga nawe togirina byaba bikuzaaki tewali nga nejjoze naye okubulira ogyeyazise naye obusimu bwalina bwatadde wali katuuti bunene buzibu miliyoni 2 akabayibuli akebera ekitundu kaliwo ate bayibuli yiye eyagireseeyo terina kubikula terina lubereberi yeyazisa ya Thomas ya bitundu mbaako zirerewo mbuulira ate kola ajja yambadde bulungi nojja otaddeko wena kooti otaddeko wano taayi ogikutte naye nga yiyo naye ng'obalabalamu omwezi sente zaguza data ayinza okulamu bayibuli 8 ku data yekayekka n'afunako emu naye n'agaba naye tekisinga mukisa nga kuwa bayibuli muntu kituufu ogwo omukisa gw'amaanyi eriko bulasobola okuwa emmotoka
nomala nakuwa Bible noyomba nnyo wadde Bible aba Bible mazima ddala kiki ekyataddemu nti Bible ati yalitaddemu ekikopo naye Bible ebikopo ebyebbeeyi kiteeka wano nga kyaka oyiwamu amazzi nga kyaka kiti Bible katigenda gikozesaayo so okebere muli bisomoso jeje emikwano emituufu jeje emikwano gye twagala gwe nali ninza ogwedda ali kutula kwoyo waligwa wendigwa sokoleke waligwa nawe oligwa lwaki gwe si woogwa waligwa ate alina okunsookayo ate kata ab'omwagala omulaba agudde oyimirira olingako olabako misiri kati tukole tutya tulina gwe tugamba waligwa tulina oyo w'amaanyi waligwa gwe tuligwa tumwagala nnyo afe waffe tagwa tajulukuka alinga Sayuni walubeerera anywerera mirembe na mirembe paka pulira kakati tubadde kuki tubadde ku bikirago omuntu bamuwadde Bible nayomba naye gwe okolayo bwate obimanyi naye gwe mukwano wajja akuyite okulabika King James version kapya bwe kati kasabike box yakugamba naye gwe biki bye waleeta ajja kuza mukama biki bye waleeta waleetera ki okulanga sina Bible ninga amazima tali nakubuuza bannanga ki ebitabo byonna era n'olondamu Bible ate mwagaliza kimwe gundi andeetere emmotoka nakuwa obujulizi nga emmotoka gyakugamba yegera musaanyawo yennyini lunaku 3 naye kino omuntu basobola n'ogibba n'aviramu abo basobola ogibba osobola ofuna accident nesaanawo bingi kituufu naye oba ng'olina Katonda ebintu ebikalu newebisaanawo manyi basobola okubbako ebintu byonna naye omuntu kasaakulekera Katonda abakuyambye abakukoze bulungi naye kasaba kubbako okwagala kwa Katonda nowanga tokyamulina newoba olina akazimbe omumugi okwetugira mukizimbe okamenya ate omugagga kiki kyatalina abakuumi alina abaana alina omukyala alina ekiki ekyamuviiriddeko okweyimbamu obwakabugu kiki bizibu ki ife abamu twetugabaavu ng'omanyi ebizibu bikuyitiriddeko ekakajo ebizibu ki byalina amazima alina ennyumba eri alina ennyumba eri alina essomero alina supermarket abamu betugalwa bwavu anti babeerawo nga babikubaganyako endowooza olumala gundi yeetuga nakubanga bamufera oli yeetuga omuwala yamulekawo oli yeetuga kakati ono kiki niwaba yagala abawala 10 abeera nabo obusobozi kiki n'abalekera ebibuuzo pulira kumbe ale talina Katonda alina ebintu naye talina Katonda niwoba n'ebintu katalina Katonda omwava asinga bunkumpe Mukama fene tubadde tumanyi oyo alina ebyo motoka makalina sente nga biweereza Katonda bibye nga biri mu Katonda era biri mu Katonda nga Katonda yabifuga naye olw'okubeera n'ebintu ng'ate gwe ofuga Katonda mu bintu ebyo nga Katonda si yakufuga banyumizaako akagero wali omusajja yazimba naye nga kuliko ababbi kati Katonda najja bwe yajja yamuwa ekisenge kyawaggulu nti Mukama beere ababbi ne bajja ne babba wansi waggulu tebakwatayo namugamba naye obeereyo ne batubba gutebe oliyo otudde nti ate nze mwemera babbieko nti nedda nze waŋŋamba wanooka wenkoma agambe kiriwe kityo ati ennyumba yonna njikuwa gifuga kujjako ekisenge kyange kyo tojjaayo noleeta bizibu muli documenti muli sente ababbi we bajja bayingirako olwo mu kisenge kati n'abuza bayiseewa agamba naye Mukama namba wewampa wonna gulabyoko nga waliwo we babbye nti tebabbyewo kitegeeza gwe awo gwe wabadde olina okuuma
sinze buvunanyizibwa singa wampaawo wali badde nga teri muddu wakoze ki wayise nawe okuva n'olwaleero buli kimu kikyo buli kimu gwafuga oguddu we gwajja wasanga buli kimu yali mu control ne bakwata nagamba olaba singa wakikolanga bibikya byonna kasita obimpa nga nze abifuga kitegeeza security yabyo nze avunaanyizibwa naye ompaako ebimu byesigaza kitegeeza ebyo byeweesigaliza gwamanyi buvunaanyizibwabwo kati balokole bangi kalona tumuwako bitono ku sente kalona omwe sente mwazifuge kadde kinaawe omuwandwadde ebizibu abangi mukama twala abaana bakusumbwa mukama abo abaana babo wadde wabampa naye abaana nojjayo byawandiika nti ebibala byaki byolubuto abaana bibala okuva eki okuvawa eri Katonda birabo byo byebyo bibyo mukama bikolaki naye cheeke tomunyega akawunti gwagifuga nogana nako obukaddaana laba kanisa eyo etagayo piano inanga ya mitwalo aga bagulire nedasebo ate osobola nakukkiriza tokwata ku ssente bagula enanga yana babaddeyo ng'ozikola bamanyi wozuukukira newe bakira kakati webito biti obikola kibiri so olina obusobozi okubuulira enjiri 100%. Let me tell you, tolina lunaku lwogenda kuyimira owe Katonda excuse nti ate munnange andi nze saali evangelist nze nali muyimbi anti bwayogera abamu nabeera baki ababuulizi abamu nabeera abatume abamu abasumba ati nze nali wa kwaya ati kwaya awo tebakyogera ate nali asha nali eri ngambala nali nkulira abavubuka tekiriimu hata wakati nzo nvunaanira ki nti egyotambula tewali bavubuka nti baaliyo bagambako ku Kristo oba okulira abavubuka akuwadde kubuulira abavubuka njiri kituufu oba oli wabakadde bakadde banno genda kati gwe omusajja obufumbo bafumbo buulira enjiri ku muzigo kw'osula okuyita mu bufumbo tebaliwulirako olina nagukubawo nasepiki maswani ne galeekana leero banaasigazaamu abantu manyi mulwana baneiba nga bo babimanyira babeera mu madinisa ate internet teyajja olera nga bakusindikira musajja ate wadoyaga mutemako mutwe ng'okutta ekiso ati bano ebyavuddewa nva okutaasa guno omulembe ebyonoonese bye baagala omuntu basobola olwanaawo natta munne naye nga bali bize bakola recording tiktok ayina okateekayo bannayo ono ngaamukubye ono nga amugyewo wansi bakkiridde ogenda bati amaze n'amutta bali opostinga buno obuntu ngo omukazi n'akwata omwana n'amuba n'amulinyako ngandi abo nkwata akavidiyo nga evidence eraga ngeno nkubira polisi tosobola kutoloka ate polisi bw'atatandika okunoonya awo nkwata akavidiyo ngeno wempita obuki obukuumi obuyambi oyoberawo oti nga ne polisi nga muli butoola kini polisi obako n'amasimu g'abantu awo defense biki mangu nnyo ogenda kwegaana soka evidence kwata vidiyo nga okolako ekirala ekitaasa kwata yadde budakiika 3 amini busekendi nokwata dakiika naago naye nga wano obuyambi oyita kati nze ninaemu ate olinaemu okwatako kyokwata trist n'okuba kwata edakiika 3 nembaga wa kiri bubi nenziramu nenkwata naye eno ensi yo yatabuka bakutta nga bo bali ku live stream likes banaye tapinga nga amukubyewo ku nnyinde ennyinde anaasigazo kale ndowooza tugasukka wano naye tukugamba buulira enkiri olina obusobozi bw'onoogaana ajja situla amayinja
Ataga byebimu Katonda byagenda oyimirirako okusalira omusango. Okitegedde? Byebimu nti nabagamba kola se kugenda wa mu nsi yonna kola se kubuulira. Okimanyi bali abatulaba mulokole nga leero nga bukyalokoka. Tewali wadde gwe yali asinyizaako wadde okumukiina. Yesu alokolera awonya alokoka. Eri ebbanga lyonna lyakamala mulokole. Bayitirivu. Era kati owaayi mukama akwa. Era ne bapasita tebakyabibuulirayo. Amagamba kyangu tokuŋŋaane. Akoma bukomi awo. Aya jamugamba lokoka ng'oli mu katuli kyadduke. Ate alina kasente. Yandisabire wamu. Katonda ali omu. Jangu. Abagamba mujje gyendi. Abakoye. Jangu nga buuli. Obufuwa mindiyo. Jangu. It's okay. Strategy ntuufu. Naye wajja. Tolina sooka kugenda maaso ng'oyo kyamubuulira ebyo. Oyina kati oyina tandika kusomesa. Ndi uno wotoye. Emindi Kristo atwagala naye ogiremerako. Yonoosibira muganda wange. Naye ffe baba wakyoja mimiro. Ebiweebwayo bikubye enjiri mu kyaki. Mirerese tabu. Ate ababa bamanyi agudo oyo kizibu kiki kino naye kinaakibuulirako. Tulina olukuŋŋaana awo mu maaso. Anaatuwa sente. Bino okuwira ku Sunday service ng'omanyi Wamira agamba twebaza Katonda ku lw'omusajja oyo. Kama amukozesa. Oyo omusajja singa si ye. Ekkanisa teyandibaddewo. Omusajja yeewaayo yenna. N'omutima gwe. Kakati luli yatuwaayo emitwalo 2. Oba kyagala pastor mwagala meka. Mwagala meka. Kakati olaba olukuŋŋaana olwageze okukola budget nga twagalayo miliyoni 1.5. Badde 2.5. Wanje? Badde 2.5. Bani tumugobereko mu ngalo. Ate we munyiza njabba wanyi. Sibo wano. Kale mubadde balabe balungi nnyo okuva gye twatandikidde. Bannange kano ke kaseera tuzuukuke tukole omulimu gwa Katonda nga wakyaliwo time. Oleme kwejjusa mu maaso eyo. Wakyaliwo time Katonda atwadde omwaganya gukozese mu linnya erya Yesu. Asala tuli mu political climate mu Uganda. Obudde bw'omala n'owa boda ng'akuvuga bakuleetera drone zaabwerere ng'oyogeza ku politics. Owa boda wali tomugamba Yesu akwagala. Kituufu. Naye ate omanyi Museveni obwava nze nkugamba Yesu. Yesu akola ki? Akwagala. Bw'aba taalaga akujja kupaakinga biva ku piki yange. Ng'ogivaamu. Mugamba nze omusango ngweggyeko. Ate kano ajja kuŋŋamba natuula nawe ne sikubuuli. Kati nkoze ki? Nkubuuli. Kigwamaanyi. Kale Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Akaseera kano tuyambe tutegeere obusobozi bwe tulina mu ffe. Abamu badde tubitegeera tumanyi okuwa egiri kwata Bayibuli agenda ku street nedda kyonna ky'osobola mu busobozi obubuyita obutono Katonda bw'akuwadde okuba kusabasaba okuba kusiibasiiba okuba kusoma kigambo soma okuba kugabagaba kyonna ky'osobola okukola Katonda asigale ng'akyafuna emyoyo ekyo Sitaani ayagala okuba ng'azikiriza mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale katutole mu Katonda nnyo wetukomawo tugenda kuba nga ate tweyogera omusajja tugenda kuba nga tumukyalira mbere sono mityana ekyo vidiyo ojja kuba nga ogiraba wadde eyinza okubeera mu lulimi olufuutifuuti ati mwabaalya sikuulu fees saa zino ogenda otegeerera amaanyi ga fees mweraba. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku chano yaffe eyadda is still hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.